Matayo essuula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo mu biro ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro y'eŋŋaano ku Ssabbiiti, abayigirizwa be ne balumwa enjala, ne batandika okunoga ebirimba eby'eŋŋaano ne balya. Naye Abafalisaayo bwe baabalaba ne bamugamba nti, "Laba, abayigirizwa bo bakola ekyomuzizo ekitakkirizibwa kukolebwa ku Ssabbiiti." Naye Yesu n'abagamba nti, "Temusoma nga Dawudi kye yakola bwe yalumwa enjala ne be yali nabo, bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okulaga egyali egy'omuzizo y'okugirya, newankubadde be yali nabo wabula bakabona bokka? Nanti ki temusomanga ku mateeka nti, ku Ssabbiiti mu yeekaalu bakabona baasobya Ssabbiiti so ne batazza musango? Naye mbagamba nti ali wano asinga yeekaalu obukulu. Naye singa mumanya amakulu ga kino nti njagala kisa so si ssaddaaka, temwandinenyezza abatazzizza musango, kubanga Omwana w'Omuntu ye Mukama wa Ssabbiiti." Awo Yesu n'avaayo n'ajja mu kkuŋŋaaniro lyabwe, era laba, mwalimu omuntu eyalina omukono ogukaze. Ne bamubuuza nga bagamba nti, "Kirungi okuwonyeza omuntu ku Ssabbiiti?" Yesu n'addamu nti, "Ani mu mmwe bw'aliba n'endiga ye n'emala egwa mu bunnya ku Ssabbiiti ataligikwata n'agiggyamu? Omuntu tasinga nnyo endiga? Kale kirungi okukola obulungi ku Ssabbiiti." N'alyoka agamba omuntu nti, "Golola omukono gwo." N'agugolola ne guwona, ne guba ng'ogwokubiri. Naye Abafalisaayo ne bafuluma ne bamwekobaana bwe banaamuzikiriza. Yesu bwe yategeera n'avaayo, abantu bangi ne bagenda naye, n'abawonya bonna, n'abakomako baleme okumwatuukiriza. Kino kituukirire ekyayogerwa mu Isaaya nnabbi nti, "Laba omuweereza wange gwe nalondamu, gwe njagala, asanyusa emmeeme yange. Ndimuteekako omwoyo gwange, alibuulira amawanga eby'obwenkanya, taliyomba so talireekaana. So tewaliba muntu aliwulira eddoboozi lye mu nguudo. Olumuli olwatifu talilumenye, so n'enfuzi ezinyooka talizizikiza, okutuusa lwalireeta obwenkanya okuwangula, era mu linnya ly'amawanga gonna mwe galisuubirira." Awo ne baleetera Yesu omuntu aliko dayimooni, ng'azibye amaaso n'omumwa, n'amuwonya. Oyo eyali azibye omumwa n'ayogera era n'alaba. Ebibiina byonna ne bisamaalirira ne byogera nti, "Ono ayinza okuba nga ye mwana wa Dawudi?" Naye Abafalisaayo bwe baawulira ne boogera nti, "Oyo tagoba dayimooni ng'akozesa obuyinza obulala bwonna wabula obwa Beeruzebuli omukulu w'abadayimooni." Yesu bwe yamanya okulowooza kwabwe n'abagamba nti, "Buli bwakabaka bwe bwawukanamu bwokka na bwokka buzikirira, na buli kibuga oba nnyumba bw'eyawukana yokka na yokka erisasika. Ne Setaani bw'agoba Setaani aba ayawukanye yekka na yekka, n'obwakabaka bwe bulisigalawo buti. Obanga nze ngoba dayimooni ku bwa Beeruzebuli, abaana bammwe bagigoba ku bwani? Kale abo be bali basalira omusango. Naye obanga nze ngoba dayimooni ku bw'omwoyo gwa Katonda, kale obwakabaka bwa Katonda bubajjidde. Oba omuntu ayinza atya okuyingira mu nnyumba y'omuntu ow'amaanyi n'anyaga ebintu bye, wabula ng'asoose okusiba ow'amaanyi oli, n'alyoka anyaga enju ye? Omuntu atabeera nange mulabe wange, era omuntu atakuŋŋaanyiza wamu nange asaasaanya. Kyenva mbagamba nti abantu balisonyiibwa buli kibiina eky'okuvvoola, naye okuvvoola omwoyo tekulisonyiikika. Buli muntu alivvoola Omwana w'Omuntu alisonyiibwa, naye buli muntu alivvoola Omwoyo Omutukuvu talisonyiibwa, newankubadde mu mirembe egyakaakano, newankubadde mu mirembe egigenda okujja. Mufuule omuti okuba omulungi, n'ebibala byagwo bibe birungi, oba mufuule omuti omubi, n'ebibala byagwo bibe bibi, kubanga omuti gutegeerebwa ku bibala byagwo. Mmwe abaana b'emisota, muyinza mutya okwogera ebigambo ebirungi nga muli babi? Kubanga ku ebyo ebijjula mu mutima akamwa bye kwogera. Omuntu omulungi ebirungi abijja mu tterekero ly'eddungi, n'omuntu omubi ebibi abijja mu tterekero ly'ebbi. Era mbagamba nti buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogera balikiwoleza ku lunaku olw'omusango. Kubanga ebigambo byo bye biri kuweesa obutuukirivu, n'ebigambo byo bye biri kusinza omusango. Awo abawandiisi abalala n'Abafalisaayo ne bamuddamu ne bagamba nti, "Omuyigiriza, twagala tulabe akabonero akava gy'oli." Naye Yesu n'addamu n'abagamba nti, "Emirembe gino emibi era egy'obwenzi banoonya akabonero, so tebaliweebwa kabonero wabula akabonero ka nnabbi Yona. Kubanga Yona bwe yamala ennaku 3 emisana n'ekiro mu lubuto lwa lukwata, bw'atyo n'Omwana w'Omuntu bw'alimala ennaku 3 emisana n'ekiro mu mutima gw'ettaka.
abantu b'e Nineeve baliyimirira mu musango wamu n'abantu ab'emirembe gino era bali basinzisa omusango, kubanga Yona bwe yababuulira ne beenenya, era laba asinga Yona ali wano. Kabaka omukazi ow'omu bukiikaddyo ayimirira mu musango wamu n'abantu ab'emirembe gino era alibasinzisa omusango, kubanga yava ku nkomerero y'ensi okuwulira amagezi ga Sulemaani, era laba asinga Sulemaani ali wano. Naye omwoyo omubi bw'ava ku muntu atambula mu nsenyi enkalu, anoonyawo okuwummulira naye n'abula. Kale agamba nti naddayo mu nnyumba yange mwe nava, bw'atuukamu agiraba nga njereere nyiridde era ng'erongooseddwa. Awo agenda n'aleetayo dayimooni abalala 7 abamusinga obubi, nabo bwe bayingira babeera omwo, n'ebyoluvannyuma eby'omuntu oyo birisinga obubi eby'olubereberye. Bwe kiriba bwe kiti eri abantu ab'emirembe gino emibi. Yesu bwe yali ng'akyayogera n'ekibiina, laba nnyina ne baganda be baali bayimiridde ebweru nga baagala okwogera naye. Omuntu omu n'amugamba nti, laba nnyoko ne baganda bwe bayimiridde ebweru baagala kwogera naawe. Naye Yesu n'addamu n'agamba oyo amubuulidde nti, ani mmange era baani baganda bange? N'agolola omukono gwe eri abayigiriza be n'agamba nti, laba mmange ne baganda bange. Kubanga buli akola kitange ali mu ggulu ky'ayagala, ye muganda wange, ye mwannyinaze, ye mmange.